kitegeeza ki omubaka omutonga Honorable Derek Nyeko okuvaayo ate n'alangirira nti tagenda kudda ku kaadi ya National Unity Platform, tagenda kudda mu Parliament, tagenda kudda mu byabufuzi. Omuntu yakamala mu buyinza ekisanja kimu kyokka bwe kiti emyaka 5 agambe tagenda kudda. Omubaka ono tukimanyi nti yabadde asingayo obuto mu Parliament era ng'abadde ne ku bukiiko bumu mu Parliament. Tujjukirako emboozi eyo we yali omukambwe ennyo mu kubanja CDF Muhoozi Kainerugaba General okujja mu Parliament ate annyonnyole eggwanga biki byaleeta ne UPDF Act. Kwegamba bangi bannayuganda beebuuza ddala lwaki kino ekintu kyabaddewo. Omubaka ono lwaki yakoze ekintu bwe kiti? Kubanga abadde agenda mu maaso bulungi nnyo n'okukuba campaign ze era tube tumulaba mu bifo ebyenjawulo, ba supporters be, ba fans nga bagezako nnyo okumusonsowaza nga balaga nti yaliko era akyagenda bakolera. Naye ate tukimanyi bulungi nti era abadde alinamu n'embiranye n'omubaka w'ennyendo Mukungwe ono nga ye Mathias Mpuuga eyaliko Deputy President wa National Unity Platform era eyavaayo n'alangira mu butongole ku National Television ng'abagamba nti ye asobola n'okulemesa omubaka ono entebe ye eya Parliament mu Makindye East ate ye gy'atabeera gy'atakiikirira. Kwegamba ng'alaga nti ye alinayo amaanyi mangi muuko era nga tuse tukimanyi ekyo nti bo balinawo embiranyi yaabwe. Naye ekintu kino ekikolwa ekyabaddewo kitegeeza ki? Omubaka ono obuvumu buno yabugjeewo okuba nga asobola okukola ekintu nga kino. Kino kyaleese Makindye East ng'esigaddemu omubaka ayagala Kaadi omu ayitibwa Dr. Sempijja, naye ate meya wa Makindye right now aliko agenda kujja naye Makindye East ono ye Alhaji Mulyanyama. Alhaji Mulyanyama mukimanyi bulungi nti niye abadde ku kaadi ya Makindye West ewali muganda waffe Honorable Sewanyana ewali David Musiri rese wadde tight eyo. Naye ate ekikolwa kino kyabaddewo ekya Honorable Derek Nyeko kyamuwadde naye gaapo n'asala eddiiro n'ava Makindye West ate n'adda Makindye East. Kitegeeza ki? Kitegeeza kaadi yandiba ya Mulyanyama kati bwe twogerera, kubanga Honorable Derek Nyeko obanga avuddeyo ate nga asuubirwa okuba nti abadde alinamuko ku maanyi, kiba kitegeeza nti kaadi yandiba ya Mulyanyama. Mulyanyama jjukira abadde meya abadde atwala ebitundu byonna tayawulamu oba East oba West ate nga abadde akoleddeyo ku bantu bye balabyeko. Saawa zino tusuubira nti amaanyi gayinza okudda ewuwe obanga Nyeko yakirabira wala n'agamba ebintu bino. Kwegamba abasinga beebuuza naye ate waliyo engamba ezijja ku social media bagamba ate kati yazeeyo mu NRM gye yava biki. Kyo tukimanyi bulungi nti Nyeko ye yaliko kuwa NRM era yajjako nga LC3 kansala wa NRM ebiseera ebyo ebyedda. Naye ate okubanga wavaako mu NRM tekitegeeza ate kati gy'obadde okolera ebbanga lino lyonna. Tulabe bulungi ono omubaka abaddewo nnyo olw'abanne abalala naddala bannakibiina ki National Unity Platform Makobera abadde akiika. Kwegamba abadde wankizo nnyo mu struggle mu makooti ng'abeerayo okulwanirira bannayuganda nabo abeetaaga eddembe. Kwegamba ng'afiriza obudde bwe n'abeerawo ate ng'abadde muntu w'abantu ebiseera ebisinga tumulabyeko ng'akiringa ne bannayuganda baba abantu be batuuze be okugamba azanya nabo emyeso ludo bintu tuwe ebyo just kulaga mbeera nti munnange muntu wa wansi ate n'engombo ejabadde agamba nti no corruption no problem. Kwegamba naye ng'ekikolwa kino okuba nti already abadde mu makati ga campaign nga atandiseko ne akozeko kyakoze asukumyeko kyasukumyeko abantu badde batandise okumulaba ate beeyongera okukakasa nti agenda kujja naddala bali ku ttiimu ye ne basupporters be ate okuvaayo out of nowhere n'abagamba kati munnange sikyagenda. Abamu kuba supporters be kibalese si basanyufu era nga beebuuza ekintu kino kigenda baleka wa okuva mu race eno ng'ogwe abadde Honorable Derek Nyeko. Kitegeeza nti kati kana akalulu ke tugendamu aka 2026 kalalamu, kubanga obanga obadde oli ku kaadi ya National Unity Platform wadde ng'obadde incumbent nga mulimu ebitagenda bulungi oyinza obutafuna kaadi ya National Unity Platform. Ababaka bangi abali ku bunkeke kati bwe twogerera nga ba incumbent naye nga ate baba banja ground work nga tebamulaba olw'ensonga nti ekikolwa nga kino kiraze nti munnange kulunda ebintu by'amaanyi muko era accountability eriwo nnyingi nnyo.
bannayuganda abamu bagamba nti Makindye East yo nga yo abalonzi bayo bayina kugamba bakyukakyuka nnyo era badde tebasobola mwongera kisanja kana akalulu kana akajja era ebiseera ebisinga omuntu bamu ekisanja kimu gamba propaganda oba n'ebyokuteebereza bingi nnyo ebigenda mu maaso eyo naddala ku mitimbagano ne ku ground kwennyini kubanga abamu badde bagamba munange omubaka oyo abaddeyo naye terina byeyatukolera abamu badde bacomplaininga kwegamba ebintu tebiggwayo naye ate ku luno tulabye nti avuddeyo n'abagamba tagenda kujja ekikolwa kino kyakoze abamu bagenzi ne bagamba nti afaananyemuko ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ye teyamala kuwadde ekisanja kirambo olw'ensonga nti yajjira ku by-elections naye ate bwe yajja teyadda nayo mu parliament oluvannyuma lw'okukola ebingi era nga ne parliament yali kyamwetaaga oba ekitundu kirali kikyamwetaaga kati omubaka ono babadde bakyamwetaaga naye lwaki atasobodde okuvaayo mu kiseera kino n'agamba nti tagenda kuddayo amaaso gakyali ku lutimbe twebuuza bino ebintu bino biggweerawa kino kitegeeza ki mu kamyufu ka MP lw'ensonga nti n'abamu baadde bagamba nti ate mu Buganda National Unity Platform erese abatali baganda mu Buganda erese Alex Waiswa Mufumbiro erese Lubongoya mu Kampala Alex Waiswa Mufumbiro wa Nakawa East Lubongoya mulese mu Kampala Central ate uyo Derek Nyeko naye ate ali mu Makindye East kweganga balaga nti naye ate n'abagamba munange nze nkivuddemu mwogere kati bitono ekikolwa kino kitiisiza bangi naddala ba NRM bagamba ki National Unity Platform kyefumba n'aba National Unity Platform abamu batidde olw'ensonga tebamanyi kiddako tebamanyi direction gye kitwala naye kennyini Honorable Derek Nyeko okujjako tweet gye yakoze ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza abalonzi be n'abeetondera bambi abamu abadde bamubeereddewo nnyo era n'abadde bamusuubira okubanga bingi byagenda okubakolera n'abeetondera naye ate avayo okukola statement ndala yonna egezaako okulaga ku bigambo bino ebyogerwa era bangi bagezaako okumufunako interview tugezezzaako nnyo okulaba nga tumufunako interview yonna naye ate munange akyabuze naye ate tujja kuba tweyongera okuwulira kikyayogera ku nsonga eno naddala tumanye what are the main reasons lwaki olw'ensonga nti atuwadde reason kubanga byomu kyayagala okumanya abalonzi kyebagala okumanya bonna National Unity Platform kyebagala okumanya abali ku Kaadi National Platform nabo abamu kyebagala okumanya kubanga biraliikidde tebamanyi lwaki yakikoze kino alina kyala yafunye ekitangaaza n'alabamu n'agamba munange Kaadi eno yandigende bamulya nnyama oba omanyi ngeri ekibiina kya National Unity Platform gye batasimba ka mugongo kana akamyufu basazeewo ne bagamba ababaka babeere nga basobola okuwuliziganya naddala abali ku Kaadi emu nga musobola okutuula ku round table ne muteese ne mugamba munange tuteese bwe tuti ono yabaagenda abamu tukiveemu ebigambo zivuddeyo bingi ebivuddeyo ku abatafunye Kaadi mu bifo ebyenjawulo bakansala biki ebyo basawuli amadaada nga mwabiwulira byonna bizze byogerwa naye ate abamu bavuddeyo nga balaga nti obumativu weebuli yes tebamuwadde Kaadi naye ate ye mumativu ajja kugenda n'okusalawo kwe bakoze nga election management committee ate kino mukirekerawo nnyo okukikozesa abasinga bagamba bugundi bamumye Kaadi National Unity Platform temma Kaadi olw'ensonga Kaadi eri emu National Unity Platform egaba Kaadi emu kati weeba egabye Kaadi eyo emu omulala of course abatafunye so sigamba nti babeera bagimumye nedda baba tebamuwadde Kaadi obutamuwa tekitegeeza nti kuamibwa okumma omuntu kyenze okukitegeera obulungi kitegeeza nti ekintu nkirina naye ate ŋŋaanya okukikuwa okitegeera ekintu ekyo naye wemba sirina tosobola kugenda ate n'ogamba nti nakumye ssente nga sizirina kati Kaadi baddeemu bagigabye tekyaliwo baba tebagikumye wabula teriiwo bagigabye kiba kitegeeza nti gwe nga na National Unity Platform just oba olina kumanya nti ku luno sinze ngifunye njagezako olulala oba kusaawa zino tusapootinga ono aliwo tujagezako olulala olwosanga ku ssaawa zino oba mu budde buno mu kiseera kino sinze mbadde ngwanidde okugifuna so tekitegeeza nti omiddwa Kaadi era tebakwagala era biki binabyonna ng'abantu bazze babyogera naddala ab'ebibiina ebirala nga bagezako okunafuya enkola ya National Unity Platform naye ate nga mbagambye tusigale nga tuli ku mulamwa n'otegeera ensonga lwaki ddala Derek Nyeko yavudde mu reesi eno era kiki kyabala kakikabala era kiki kyasuubira mu maaso eyo mu kikolwa kino kye yakoze
mwebale nnyo.